Kampuni ya Chapa Gen Enterprises abakutusaako Saboni wa Jamasi yajiwa Prestige Saboni wokunabo walanzo tosi n'ebirala batongoze enkola bagenda okutiza bakasitoma baabwe nga babeebaza olw'okubawagira ebbanga eddene. Gano ge maka gaffe abamu badde temugamanyi naye officially katwala omukisa guno nga bwe tulonkinga wangula tukutuku officially mugamanyi. Gano ge maka gaffe aga Chapa Gen Enterprises Limited. Teekateeka neetumiddwa wangula tukutuku ne Saboni wa Jama ng'omuntu yenna oba omusuubuzi abagula Saboni wa Jama ng'agaseeko ebintu ebirala muli Prestige n'ebirala ng'abikola obukadde butaano agenda kuwangula tukutuku. Yensonga lwaki tugambye wangula tukutuku ne Jama naye ng'ekituufu kigenda kubeera nti ogenda kugula ebintu ebitakansiwa $5,000,000. Ebintu ebya $5,000,000 Jama yagenda osinga obungi ogattirizeeko n'ebirala bino wammanga. Tulina baking powder Chapa mandashi, tulina Prestige margarine, tulina Lanzo bathing soap, tulina Toss washing detergent, tulina Neptune toilet paper, tulina Simple Leaf, tulina Kappa glycerin. Kati olina making sure nga ebintu byoguze tuli listinga naye nga Jama gw'omuntu omukulu. Kati bwe tumala tugenda kuwa akakonge ako oba coupon kagenda kwangabala pledge card osigazaako kopi naffe ne tutwala naye mabega ngeri olupapula olulaga ebintu byoguze n'omuwendo. Omukolo bagutongoleza bwayise awatuukira ebintu bino Supreme of Sheikh Muhammad Galabuzi nga yabadde omugenyi omukulu asibya bakampuni ya Chapa olweyo kye bakoze okutiza ku bakasitoma baabwe abawagidde ebbanga eddene. Ate bamazeemu ekigo okuddiza ku baagenti abanene tukutuku eyo obunno bukadde buli mu 10 temulabaawo ndanye wala tukutuku alabanga eya layisi edda zaalinga za layisi naye wano obalaawo bukadde 20 buli awo na kakumi kali awo nakano kakumi akati gwe kinaaba gy'oli bw'obanga oguze ebintu byo n'obiwa agenti omulungi n'okafuna kiba kitegeeza nti bizinesi yo ojja kuba ogasseeko aye n'obulamu ojja kuba obugasseeko. Haji Rashid Senyonga yenanyini kampuni n'agambye nti bakasitoma bamaze ebbanga ddene nga bakozesa ebintu bya Chapa Gen Enterprises era nabo kwe kusalawo babaddize nga bateerawo omukisa ogw'okuwangula tukutuku. Ekirabo tekiba kinene naye omutima ogukikuwadde kye kisinga obukulu. Akalabo kano anaakawangula si kanene nnyo naye kajja muyambako n'okulaga ekifaananyi nti tuli ffenna n'abo be tutambula nabo. Haji Yasin Kazibu nga ekitunzibwa kampuni nalambuludde enteekateeka eno bwegenda okutambula bwatyo n'asaba abasuubuzi okujettanira bewangulire tokotoko. Bakitunzi baffe bagenda kubanga babutalaaga ebitundu by'eggwanga byonna n'ekitali ekyo tugenda kuba ne bambasada placards ezo tugenda kuba tuziteeka ku maduuka ag'enjawulo awalaga nti akakonge kakola ki weekali. So bwe tuvaawo tugenda kubanga buli luvannyuma bbanga eggye tugenda okucommunicatinga nga tuzannya akalulu. David Tamale yakusakidde Gulin ku Lwabukere TV. Ezigenda okubanga ziwa